ye kati okuzika kwa president kunaaba kutya gwe bagambye nti kati Oulanyah asinga ekitiibwa kitaawa president omanyi sente yasasanya sente meka wamanya nokumanya nti kitaawa president eri bamuziika bwe kakati kankubuulire Oulanyah bamuziise muziika entuufu niye ate Oulanyah sente ze bamusasanyirizaako zewunyisa abantu tulina okyakuyiga omuntu omuwaati agenze mu buwumbi 10 naye ng'ate obuwumbi nga 3 bujja omugendako n'obutawera endala zonna bano bagenda zitwala bano oba bazitwala dda nawulidde ababaka aba parliament ab'omumambo nga bakayana sente tebaziraba olwaleero President Museveni kyensobera nga takyasobola kikola ati mugamba bakole enteekateeka ey'amalwaliro nga n'abantu basobola okuva e Kenya n'abantu kati mpulira bakola nteekateeka y'amafuta kulongoosa amafuta okola eddwaliro n'okola ebizimbe n'oleeta amasini n'oziteekamu kyangu nnyo okusinga amafuta pulezidenti yali badde ajja buzzi mu parliament olunaku lwajjo ng'abalala n'akungubagira musajja we mu parliament abantu abavudde wa lukonjiri abavaawo abavudde ate ne gye bagenda okuzika bavuddeyo ababaka ba parliament abaali badde eri n'abakulu aba district n'abasirikale ab'enjawulo olwaleero bavudde eggulu bavudde ajumani bavuddewa kati bajja kololo kulaba kukungubagira ne president n'abakungu bonna omanyi sente kati ezifulumya ate olwaleero ziza okusinga nezigenda okuziika era nawulya bino nga bagamba nti byemwogera okutamwatamwa abantu boogera ebintu balina okwogera omuntu ng'afudde boogera bingi ate ne poliisi yali badde ejjamu ebyo bwe boogera kati Paris modo sente za Oulanyah bagenda zirya ngeza Paris modo kubanga mpuliddeko ababaka ba parliament Paris modo yennyini bagenda kukwata eri mwakyoli batandise okusimala tulinira enkumbi kyaka abantu bangi ati toilet buno batutobwa mobile tububa bagambye mu Ngereza tuongere ne basalawo basime toilet ez'emikono olwaleero kati Oulanyah Mukama amuwumuze mirembe amina naye nga Oulanyah zino sente zonna si yabitaddewo bano bafulumya sente naye ng'ate ezisinga obungi balidde ndye Okay, right, a very good afternoon, all our viewers all over the globe. A good morning and good afternoon, good night, depending munsi mwoli mwotudo olunaku olwaleero. Mwebale nnyo mwebale kutwagala akaseera kano. It's still sad and bad news mu ggwanga lya Uganda nti we are still mourning speaker w'eggwanga nze gwendowooza nti yafa. Naye eggwanga nga beri mu kutambula kale katubikwasa Omukama Katonda. Olunaku olwaleero sifa abasinga ate siffe abasembayo twebaza kuba tetukyali balamu. Abasiraamu mbaagaliza ekisibo ekirungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwebale nnyo mwebale okusiiba ate mwenda okusiiba tusibire ddala kuba nti no kyemmanyi kirina gye kitwala to be close to Almighty God. So mu kaseera kano ndine Major Kibirango abazirwanako bakadoogo bakulukutukako ne Museveni mu nsiko babo luweero babo everywhere katona ko lwale tuli naye nenge kiraga okwebuza nako lwale abasirikale banabazwanako bagamba nti esente zaabwe government yagano zibawa basabye simaye byalwanira ne basabye ebyabwe tabifunanga kakati twebuuza mu kiseera kino omulambo gw'Oulanyah gwa mugaso nnyo okusinga bano abasirikale abazirwanako lwansonga esente zemwali musaba tezoza de billioni 2 nezagenda ku muntu omu. So mukino kyembuuza kikino mwabazirwanako mukyalina omugaso mu ggwanga lya Museveni muno ensonga gy'oleese mu budde buno sokubuze ku bantu ssebo totandikira butandisi bootu banna bakama baffe mwenna abatuuliza n'abatulaba twebaza olw'okuteekayo omwoyo ku bigambo byetwogera eri ensi yaffe naffe gye tuli nga namwe muli ngawo gye muli ensi we tugiraba ndowooza namwe mugiraba naye waliwo ab'enjawulo abagiraba obulala. Tuzze olwaleero okwogera ku sipiika waffe Jacob Oulanyah.
abantu boogedde ebintu bingi gye tuyitira. Tulina gye twabaddeeyo nja kukyogerako ekyo nga mmaliriza katusoke gye twabaddeeyo. Nasanzeyo abantu nga boogera bino boogera biri, naye olwali ensonga gy'ombuuzizza, waliwo omuyimbi eyayimba edda oluyimba ti muno waafiirwa osaana omusuze omulambo gutiibwa nnyo. Yali obadde ani mugulu oba yali ani? Naluulya nga nkyali muto. Ti muno bwafiirwa osaana omusuze kuba omulambo kukola ki gutiibwa nnyo. Omuntu nno newaaba mukazi wo n'aba taatawo nga yafudde, oyinza n'okutunda ku kibanja kyobadde totunde kyobadde wagaana okutunda omulambo gujje mu ddiiro. So sente zibadde z'okwatirira omuntu nga yakufuddeko ozikukunulayo. Akati waliwo ebintu ebijja kati ng'ebyolanya nga tebyalifaananye bwe biti. Oulanyah si muntu wanjawulo nnyo okusinga ku bantu abafudde bangi abafudde tufiirwa. Nze ngamba wanjawulo. Enjawulo eriwo lwakuba sipiika yasoose okufa ng'ali mu ntebe. Ne gundi yafa. Ayume yafa accident ng'aliwa ng'ali ku ntebe. Yes, so Oulanyah si yasoose. Kakati na bedha olese ekigambo ky'Oulanyah abatuliza kazuka tugizikazuka kutulabe. Ayume bwe yafa bamutiitibya ng'Oulanyah. Tebamutiitibya. Abamu tebamanya na kumanya nti speaker afudde. Lwaki? Kakati speaker Ayume tebakimanyi nti yafiira mu ntebe, ono si yasoose okufa. Waliwo Ayume yafa. That's what the question is. Why Oulanyah's vigil is becoming over what? I can't even define. Kakati nga nkuddamu ekibuuzo kyo. Nja kuddamu ku kibuuzo kya Oulanyah ne Ayume. Kakati olunaku ate nno bonna bantu b'abantu n'Ayume nno yali muntu w'abantu. Sali ekoboko. Yali ayinza n'okusinga Oulanyah ono Ayume. Ate Ayume yali musajja nga engalo ze omanyi engalo ze bagamba ezitaliimu ko nga bagundi ba minisita ba finance abadde kati nga no kasajja tuyina gundi ono yafa omugenzi gundi yali katikkiro wa Buganda Mayanja Nkanji ye musajja ayinza okutambula ekibuga ng'onoonya ekizimbe kya Mayanja Nkanji nga tekiriimu muno. Oba yali mukopi bukopi. Kakati oba n'Ayume yali mukopi naye be basajja abaali badde baziikibwa ng'Oulanyah kubanga ebintu ekisooka yali katikkiro yaliko minisita okumala ebbanga ate abadde minisita yali minisita w'ebyensimbi eyasomanga budget n'omanya nti ono minisita asoma budget naye ng'ate bw'onoonya ku bintu bye n'ennyumba gye yaliko efaananya ng'ey'Oulanyah emu gye ndabyeko wano nga teriiwo. So kati katukomewo ku Oulanyah. Tulina abantu bafudde bangi naye okufa kw'Oulanyah kutuwa ekyokuyiga ebyokuyiga bingi. Mwe baani abazirwanako? Ffenna ebyabazirwanako ebyo byaggwawo dda. Oba mwe Bannayuganda? Tujjanga abantu kubanga kati kankubuli okumanya byaggwawo dda. Ani eyazirwanako akyasobola okugamba Pulezidenti Museveni kola kimu? Ayinza okuwuliriza nga twogera. Yabeerabira. Ayinza okuwuliriza nga twogera. Najjamu kyajjeemu. Ni ani? Ayinza okugamba Pulezidenti Museveni. Kati Pulezidenti Museveni aboogera naye mpulira ono minisita Babalanda simanyi ani mpulira ono gundi waki ono era ono mukyala Achenji simanyi Ruth Achenji Nankabirwa n'abalala kugamba bannabbanja. So kati ebyabazirwanako lyasigala linnya ne bwe twogera ayinza okuwulirizaamu n'awuliriza kyawuliriza. Ne so Omuganda agamba nti eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba. Ekyo nkiwakanya. Olwaki? Nti eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba. Awaddugala weewalaba. Kati eriiso ly'omukulu ennaku zino awaddugala tebalaba. Museveni muto. Anti wuliriza. Olowooza alaba bigenda mu ggwanga. Anti wuliriza. Linda kungenda kuwuliriza tukanye. Museveni muto. Kati nze ngenda kiri vice versa.
eriso ly'omukulu abamu abakulu eriso ly'omukulu awaddugalira ddala tewalaba tosobola kwejja kasubiko kumukurizo nalo lugero tetukyagereesa lwansonga tuli ku bintu bitambula Pulezidenti Museveni tasobola kwejja kasubi gwo kamujjako lwaki ate taakalaba tosobola kwejja kasubi kamufumita oba era buli afuna akanakani obutali kunya kuli myusa nti jangu nyambeko wano ne bw'oli kunya kwe kusanga litwakadde so akati omuntu si kyangu nnyo okwejja kasubi kuliiso mpira ababoda bagamba nti obuubuuko bagwamu buvaamu kiro buvaamu bwokka nga beebasi ababoda bubabumanyiira mpozi n'abakulembeze nabo bayinza okufaanako n'ababoda babwejjamu kanaggweramu eyo so kati okufa kw'Oulanyah kwogeddwako abantu bangi Ssabalamuzi yayogerako n'abantu abalala boogedde ne Katikkiro Namulya ng'ayogerako naye kyakuyiga kyamaanyi okuwulira omuntu omu bw'ati ng'ali mu buwumbi nga 10 buwera mabazirwana ku maaso beza mu bilioni 2 kyakuyiga omuntu omu bw'ati agenze mu buwumbi 10 naye ng'ate obuwumbi nga 3 bwe bujja omugendako n'obutawera lwaki obuwumbi nga 3 endala zonna bano bagenda zitwala bano oba bazitwala dda nawulidde ababaka aba parliamenti abawa ab'omu mambuka ab'eggulu ab'ekitundu ekyo region eyo nga bakayana sente tebaziraba kati olwaliro bannaffe abo kyakuyiga ebintu bannaffe bano bibatawa naddala ngaffe Buganda twayagala nnyo ebintu bidde mu regions oba federal akati bannaffe nnyo kizibu nnyo okuwulira nti omuntu ani Birakwate yafiiriddwa yafudde Birakwate n'afa n'owulira nga Mawu yali mu kuteekateeka Mwankole Birakwate ng'afudde Mawu ng'ate yateekateeka wali okirabyeko olwaleero wano Kibirango n'afa mu Buganda olaba kikusanyusa nga Birakwate yakulembedde omukolo era yakola ku by'okuziika gwe waleeteze kibeere kitya oba nokankweko kyokulabirako omugenzi BMK ono omugaga yafayo omusajja oyo BMK ani mukuza omukuza dindako ani mukuza kati omukuza kyanjawulo omukuza nanyini yennyini oli yennyini abaddewo ekintu ekyo yakireka olw'ensonga yakikwasa omuntu ate nga sinamuganda enkolagana gye baba balina bo oyinza n'okuteekawo omuzungu the same applies ne bano Oulanyah z'okufa ne weeta Mawu both actually the people come from the same land kakati sebo katudde ku mulamwa gwe tuliko olwaleero Oulanyah tumuyigamu ki naddala bano atuwa ebyokuyiga gamba okuswala ng'omuntu nga ffeffe nnyini tulina okutandika okulima ebijja byaffe nga bukyalina tetunda tunulya Oulanyah nakiraba wano nga tugenda okuziika Kafumbe Mukasa kubanga yafa kikutuko ng'era ekyo kubanga n'Oulanyah kumpi yafa Oulanyah si kikutuko okuva 2019 ali mu ddwaliro alina covid kakati njala nkubuulire bantu bangi abalwadde basiriimu ng'alwadde n'obulwadde naye nga asiba ku ddwaliro tebasobolaga nti afudde ekikutuko Oulanyah twekanga bwekanzi nti Oulanyah yagenze ne batandika n'obyogerako ne baga nti ayogera ebyensimattu anaayogera ebyensimattu kugamba oyo muntu afudde ekikutuko Kibirango tuleke Oulanyah tafanga kikutuko abadde mu ddwaliro Nairobi ne bamugjayo abadde e Mulago ne bamugjayo ne bamutwala simanyi Seattle in UK nga nabbanja byatugamba wawulyako nti ali Mulago kati gwe oli muna Uganda naye musajja gwe oli muna Uganda oli mu Congo oze bujiwa ate abakongo abayingira tebabawulidde nga balipootinga nga boogera Luganda kwabo akati no gwokyaliku ebyo ebikere bitemba simanyi bitembanju ebiri mu Uganda wano byewuunyisa kati Oulanyah alina okutuwa ekyokuyiga gavumenti n'abakulembeze n'abawabuzi ba gavumenti n'ababaka ba parliamenti bateese ebintu ebirimu amagezi
batandika okuteesa ebiteeso nga bayisa budget. Mpulira budget bulijjo bayisa budget wano. Ebyokwerinda n'owuli obuwumbi State House bagala kuddaabiriza State House obuwumbi 47 ate State House nga obwedde bweri ninga nti bagenda kuzimbako ki bagenda gitwala ku mwezi akati olwaleero nedda bagala kugijjako kayero bagitekeko ka red akati olwaleero President Museveni kyensobera nga takyasobola kikola ati mugamba bakole enteekateeka ey'amalwaliro nga n'abantu basobola okuva e Kenya n'abantu kati mpulira bakola nteekateeka y'amafuta kulongoosa amafuta okola eddwaliro n'okola ebizimbe n'oleeta amasini n'oziteekamu kyangu nnyo okusinga amafuta. Olwaleero mpulira baagala kukola nankani baasi kukola biki kukolera wano mu motoka okola yingini y'emmotoka kyangu nnyo okola amalwaliro olwaleero kati gavumenti nga tennalowooza kukola ebyo nabino simanyi Paris modo na biki n'ebirala nga tebanagenda mu Paris modo kumaasa ssente bongere malwaliro basooke bakole malwaliro gateeka kugamba ng'omuntu akyatambula kuva mu district ndala kugenda mu ndala gavumenti esaasanye ssente mu ebyo olwaleero Oulanyah atuwa kyakuyiga kubanga omuntu omu okusaasanya ssente kugamba ekitegeeza Oulanyah abantu abenkana Oulanyah oba n'abasinga Oulanyah bameka bali mu ggwanga bonna bana abaddusanga buddusa nze nyinza obbaku bali oba tobamanyi abasinga Oulanyah kati olwaleero nga Oulanyah abadde nga ayinza n'okugamba nti sipiika andagidde okulima oluguudo nesigenda sipiika w'eggwanga wano andagire okugenda okulima oluguudo neŋŋaana naye ng'ate waliwo ayinza okukulagira nti oyo bamutwale alime bamutwale ekitali alime bamutwale wali alime okiraba akati abantu abasinga Oulanyah abayitirivu kati katugeze bagamba nti omuto gyamanyi enkuba gyekola ki gyetonya kati tulina kadino waali wano akaddi kati singa akwatibwa obulwadde olwaleero naye bamutwale kadino kati gwe bagambye olwaleero ono mubajji nga baga nti sipiika ayinza okusinga sipiika asinga mubajji olwaleero Saabalamuzi gundi Oulanyah lindako olina kyobuuziza sipiika tasinga mufuti amusinga atya nga naye amulagira n'amusaaza omuntu akulagira fukamira n'omusinga ekyo badde tokimanyi gwe baga nti President Museveni asinga kadino atya nga jamugamba zibiriza osabe n'azibiriza onyumya emboozi Museveni sirabanga bwali kati lindako leta yo footage mwabatu abali ku program leta yo footage yonna nga President Museveni ali mu kyacha asaba nga azibiriza erizo libalikalo wet bebi kakati oyo guy tasibiriza nga abatagenze kusaba abagenze kola abatagenze kusaba abagenze kulambula abagenze kulaba kutunula kati bozibiriza katona lyo kajja kakati bwokanula amaaso ekizibu tekisobola kugwa kongo kanudde maaso ate bozibiriza tekikugwako kakati omuntu kasakulagira nti era mwabakonga bavudde kongo bana Uganda demoga sinabitegeera Katonda omuntu atawa kitiibwa Katonda bakugambako nti bozibiriza Katonda okukulira sala oba batuyigiriza ani akuyigiriza nze waliwo ekintu kyemmanyi kiki omanyi kasabaga nti mugusawa sibagambe atuziza mu bire byabwe abazirwanako mugupande ate nokola mugupande bakudde wali kikyuma kino oli omukulu naga mugusawa gwate mugupande omuntu kasagamba zibiriza tuwe Katonda ekitiibwa nosigala nga otunudde afazali omuntu okolako obukozi bwoto n'okutama era okutamako ng'obuzaabuza okutama obozibiriza n'otunula ku ttaka n'osigala ate singa nkola bwenti singa ntunula waggulu anti obanga mugupande kale sebo genda maaso kati olwaleero nze kyemmanyi obutuufu tewali asinga kadino era munzikiriza z'okukkirizamu nga President Museveni mu kristaayo tasingawo ennamirembe ekyo oli takikulimba era President Museveni waliwo ensobi gye yakola nakiraba nali ku TV
omugenyi yamukyalya teyamumanya ne mu bayibuli mulimu atamanya amukyalidde era ne gundi Kayini okutta eyamubuuza Katonda yamubuuza nti gundi muganda waliwa Abel yamugato omubuuza nze eyali amubuuza yali tamumanyi nti Katonda yamubuuza Bishop w'Abakristaayo akulira atuula simanyi Canterbury Anglican Church yes yajja wano Namirembe President Museveni n'akyusa programu ng'oli akyayogera n'addamu ne bayimirira bonna n'amuleka n'okumuleka omugenyi amukyalidde neŋŋamba nti ontamanyi nti amukyalidde yakulira Abakristaayo mu nsi yonna President Museveni yakikola neŋŋamba ono amukyalidde tamumanyi tategedde amukyalidde eyo nsobi kakati ebyo butamanya bakulembeze ebyo byebimu byetukola ki President Museveni yakola ensobi eyo nendaba nti ono akoze ensobi y'amaanyi nnyo era bamulaba ku TV neeri tiyamanya amukyalidde paapa ng'ajja wano oleka paapa ayogera nti ate nina olukiiko lwe ŋŋendamu afazaayi togira tuma mubaka paapa najja kiringa President Museveni RDC akyadde mu kitundu RDC n'amugamba nti ate nina bye ŋŋenda okukola afazaali weemulula bwemuluzi n'atategeera nti weemuludde n'ofuluma bufulumi mu kino kikyotegeeza olwaleero ekya sipiika Oulanyah kiwe gavumenti okuyiga era nawulya bino nga bagamba nti byemwogera okutamwatamwa abantu boogera ebintu balina okwogera omuntu ng'afudde boogera bingi ate ne poliisi yalibadde ejjamu ebyo bwe boogera nga bwekyogedde kubanga aliwo abasooka omubika wano ffe mu Buganda tulina enkola ensekere tulabira ku nsekere ebiwugulu bikaaba kapa zikaaba olina ekiwugulu kyakukabirako ati kati abo ababika osanga yalaba nsekere nga zisusanga nti tunaaba ati ono mulwadde gwe baatutte n'ayogera ebiwugulu ensekere nga zijja mu nyumba ensekere agenda okulamu ensekere nga zize enjeru zino kati osanga munaafiirwa oli naabika so kati olwaleero omuntu nga yafudde ng'oyo omukulu toyinza kuziba bantu mumwa abantu balina okwogera nga kino ekirabiko bulabisi omuntu oyinza okwewuunya omuntu obuwumbi bwa ssente obugenze omuntu n'oteewuunya kati oba naafe 10 kati nga ffe byoyogeddeko abantu juzi nagende yegindi bayitayo mu Lunnya ninsanga abaana nga tosobola kugamba nti ono yakwata emundu yali wali Katonga nga tosobola kugamba nti ono twali naye nga tuwamba entebe wano ekisaawe ali eri ali ku nkumbi n'amadirisa ataddemu akaddiya n'amadirisa ataddemu bisanja so kati olwaleero abaali badde basooka okuweebwa ekitiibwa Paaliisi Mmodo nga tennajja President Museveni yatose kuwa basirikale bonna bazirwana bonna n'alyoka abantu bagamba nti omusajja olaba abantu abamulwanirira kati olaba ekyo takikoze kati Paaliisi Mmodo sente za Oulanyah bagenda zirya ngeza Paaliisi Mmodo kubanga mpuliddeko ababaka ba Parliament bagenda kukwata eri mwakyoli batandise okusimala tulinira enkumbi kyaka abantu bangi ati toilet buno batutte bwa mobile tububa bagambye mwongereza tuongere ne basalawo basime toilet ez'emikono olwaleero kati Oulanyah greda ziri mu kulima bulimi luguudo olugende Oulanyah ekyo nakiraba Kafumbe Mukasa basudde yayimba oluyimba nti kati nze newenfiira wano ewaka waggwa okuluka ebyo ebintu naffe bitugwako nange siyimiridde bulungi niye ng'eggwanga okutuuka omuntu ng'oyo omukulu sipiika omutwala ebweru okufulumya ssente ng'ate zebagenda okufulumya obu miliyoni kyasi we bakwata okumala obuwumbi 3 bajja kulya obuwumbi nga 10 kubanga ayume yafa accident wano gatteko okulonda ssente ezigenza wano nga basasanya mu kulonda kati Oulanyah
agenda kufulumya obuwumbi nga 20 wanagwera naye ng'ate abaana be ne famire nabali abantu gyafiiridde nga sente ntono kati gezaako olwaleero zifulumye kololo olwaleero kololo nga pulezidenti yali badde afunze eggulu yali badde ajjabuzi pulezidenti n'ayita mu paliamenti n'akungubagira omusajja we ekyo kibadde kimala kibadde tekyetaagisa kololo maiti bali badde bagisitula busituzi n'eyitira kololo wali helikopita n'esitula n'etwala bwekirina okuba ne bamuzu kati olwaleero sente zifulumye olwaleero ku byokwerinda abasirikale pulezidenti yali badde ajjabuzi mu paliamenti olunaku lwajjo ng'abalala n'akungubagira musajja we mu paliamenti ekyo olwaleero kimanyi kyo olwaleero nti akawumbi kagudde kololo abantu abavudde wa lukonjiri abavaawo abavudde ate ne gye bagenda okuzika bavudde ababaka ba paliamenti abaali badde eri n'abakulu aba disitulikiti n'abasirikale ab'enjawulo olwaleero bavudde eggulu bavudde ajumani bavuddewa kati bajja kololo kulaba kukungubagira ne pulezidenti n'abakungu bonna omanyi sente kati ezifulumya ate olwaleero ziza okusinga nezigenda okuziika olwaleero eyo gavumenti gye mwaleeta mbuyinza yammwe kati olwaleero alindako nze seewunya ye gavumenti gye mwaleeta mbuyinza etalumirirwa abantu baayo ensobi ekoleddwa olwaleero mugambe pulezidenti Museveni olwaleero nga sikkuba kampeyini ku mulambo olwaleero pulezidenti Museveni mu bufunze olunaku lwajje yali badde ajja ng'atambula ng'omuntu wa bulijjo najja n'agenda mu paliamenti naye n'akungubagiraawo musajja waawo olwaleero telwali baddewo kubanga sente gye bagenda okuziika olwaleero nabo bavuddeyo bajja kololo oli w'amawulire ojja kumbuulira gye batwala omulambo kati ate nabo bajja eno nabo bazze kwegamba sente zifuluma mu bantu aba bulijjo zifuluma ku disitulikiti zifuluma buli disitulikiti yonna egenda kuŋŋaanira wali omukulu batulabe baladisi bonna bali kololo abasirikale bali kololo abantu ba bulijjo bali kololo kakati olwaleero pulezidenti yali badde ajja ng'ayogerera wali ku mulambo nga biggwa nga Kadaga we yakoze yazze nayo oyamaze pulezidenti okuzika yali badde aziika teyetaagisa nagendayo eri yali badde aganzika kimuli ku musajja we mu paliamenti kinekigwa ezo sente ne bazifunza kati gavumenti olwaleero ebintu byekola olwaleero omanyi kankubuulire waliwo ebintu byolaba nagambako dda gavumenti ng'eneegwa efaanagana nga n'emmotoka ekongokako omupiira duleva kobenga oli siniya egenda okugwa nga yakuvudde dda mikono owulidde so olwaleero gavumenti erina ebyokuyiga biyitirivu abantu balina okukola ebyokuyiga balina okukola enteekateeka Oulanyah atali pulezidenti bwafudde naye ate pulezidenti singa yayisibwa bw'ati eggwanga linaakola litya ne bagamba nti pulezidenti singa ava munakani saabalamuzi abeerewo oba vayisi abeerewo ye kati okuziika kwa pulezidenti kunaaba kutya gwe bagambye nti kati Oulanyah asinga ekitiibwa kitaawa pulezidenti omanyi sente yasasanya sente meka wamanya nokumanya nti kitaawa pulezidenti eri bamuziika bwe kakati kankubuulire Oulanyah bamuziise mu nziika entuufu niye ate Oulanyah sente ze bamusasanyirizaako zewunyisa abantu tulina okwogera kati olunaku olwaleero luno olwaleero lw'ekkololo terwali baddewo kati ekisaawe ky'ekkololo kisinga paliamenti olwaleero yakungubaze basi pulezidenti yali badde agenda mu kuziika ekkololo tewali baddeyo olwaleero oba yali badde ajja buzi ti pulezidenti agize okubako eriisa evuvannyuma musajja we mu paliamenti nga kimala kati sente ezigenza olwaleero olwaleero ziri mu buwumbi obusukka mu busatu ate zitagenda kubeerayo eri naye abantu bali babaliddeko omuntu wa bulijjo ekyokubiri obujoozi era akantu kano nja kaleeta nawulyamu lulina okukayana nga bakayana nti ate gundi mawu ate yagenze lwaki mawu tagenda nga sewungu yayogera kati sewungu sempi gyayinza okuba nga bamututte oba nga afudde sewungu n'atabeerawo kakati olwaleero ababaka ba paliamenti nga bakalungu be bafunye ekizibu
mulekere abeekalungu bakole enteekateeka ku munnaabwe. Bw'aba mwankole muleke abamwankole bakole. Bwe baba nga bamwakyolinga kali kwolanya obuyinza mwe muveeyo mubakwase ssente nga bo. Naye kati buli kimu ssente bano be bazirya ate bano bennyini aba wano bano bennyini abali nakasero be balya ssente. Kati ebintu ng'ebyo eggwanga lyagala okuteekateeka ne liba n'enteekateeka. Supiika wanaafa kati wafa omulala ennaku zino abakulu gundi ono Olokeki abadde yakafa ono afudde Pecos Kuteesa afudde okiraba. Ate buli muntu gw'olaba oyo nabano bakatabaaza baakajja bw'ogenda omubuuza oyinza omusanga alina abaana 10 baweerera. Ekyokubiri eky'abaana si kibi, bakwate abaana bano. Gavumenti erina abaana aba secondary beewerera, abaana abo babateeke mu masomero, erina aba primary babateeke mu masomero butereevu. Waliwo batali masomero mpulira baga nti amasomero wonna baagabunye eggwanga. Ensawo gye baataddewo ey'Oulanyah okiraba, eya education fund Oulanyah eyo ntuufu egende mu maaso. Nedda omanyi waliwo omusajja wano yali balimuyitanga Kefa Sempanje akyaliwo, yali alina ekibiina kyebayitanga African Foundation. Ekyo ekibiina kyaweerera abaana, kyajja abaana ku nguudo. Kati n'eky'Oulanyah bakitandike ojja kisanga kirina abaana 100 ate bajje baweereze eggwanga. Ekyo bakiteekewo ababaka mu parliament okuwaayo miliyoni emu ne bateeka mu nsawo oba 2. Ekyo sikirabako mu buzibu. Ekyo bakitandikewo bakiteekeko abayima kikulaakulane kijja kujjayo abaana b'eggwanga bajje baweereze n'okusinga Oulanyah. Ekyo nakyagadde okusinga ssente bwe banaazirya obuli ne zibula. Ekyo ababaka ba parliament bakikole, abaana abo Oulanyah babadde aweereza ekyo jja basanga ate be bali mu ggwanga be baweereza eggwanga. Ekyo nakyagadde okusinga n'ennyumba, kubanga ennyumba eyo simanyi nti mwana wa Oulanyah bagenda gibeeramu eringa gundi state yatekinze control. Akati ekyo state oba egenda kikolako ekyennyumba nekino nze ate ekyomulamwa eky'Oulanyah ky'abaana abo abaana 100 tekujja kubulako baana 20 ab'omugaso. Nze nga nakubuulidde wano aba Sempanje mulimu ne baminisita nga Sempanje yabajja ku nguudo ow'emukono. African Foundation kyeyakola wano ku mulembe gwo Sempanje yalabirira abaana wa yakuŋŋaanya abaana ng'asinga ne gavumenti eyatta ekintu ekyo yali mukulembeze w'eggwanga n'aleeta Uweso oba yafiirawa Uweso yeyaggalya Sempanje, kubanga Sempanje oyo ndowooza yaliko akabubuza naye ng'ate yali muntu wa Museveni emabega. Naye mama Janet Museveni n'akiikawo Uweso. Kati Uweso oba yerimu watoto oba yeriwa simanyaawo. Kati African Foundation ne bagikotoggera ne batagisupportinga naye nga yayola abaana. Kati Oulanyah waba agitaddewo basi eyo egende mu maaso ojja gisanga nga kifuuse ekibiina nga n'abafu ate bagendayo. Simanyi nti abadde aweerera bamwakyoli bokka. Katusuubire kubanga Sempanje yali musajja Muganda naye ng'osangamu abakyoli osangamu abakye osanga aba buli ngeri. So kati ekyo-Oulanyah kyabadde atandiseewo ne Kadaga akirina nkiwulira bakyogera ne Kadaga olwedda akirina. Mpozi ababaka ba parliament bangi nawulyako ate gundi ono gwe baggalira ow'ekawempe Muhammad Segei naye abadde alina nga ndowooza n'ekikumi akisussaamu. So kati ababaka ba parliament bafune ekyokuyiga mu constituency bateekeyo ebintu ng'ebifaanagana ng'ebyo biyinza okuyamba ku gavumenti eno. Ebintu byonna baleke birekera gavumenti eno. Gavumenti eno eringa omulema, sayidi ezimu tezikola, emikono egimu tegikola. Ng'omulema omanya oyinza kuba mulema naye nga kuno omukono tegusitula. Gavumenti eno bwefaanagana. So kati tulina ebintu bingi nnyo ebyagala gavumenti ogiyambako olwaleero kubanga yafuuka nnema. Buli omu akaaba terina mateeka gali awo. Ekyokubiri waliwo ekirala ekintu nnyo kyenjagala njogereko ng'omaliriza.
nayogerako twayogerako waliwo gye nayise nendabako wabadde ludda oba saidiwa nendabako buyindipoti obwabasirikale bwe baleese bungi kati gavumenti singa etandika enkola eyo buli byetwogeddeko gavumenti netandika okubikola gavumenti ekintu kyekola ekirala buli wotwala omukazi notandika omutwala mu biiki mu buzanyo nankani ng'omukazi akulemye kasi omutwalako auto kasi otandika auto eyakaleekereeke eyo abasirikale ndaba abasirikale balimu nze mba nkivuddemu abasirikale bano bendaba bali mu kibuga bali ku batembeeyi abasirikale bano kasaba natandika okulya sente lukumi tubeerewo abasirikale bano batadde mu kibuga muno nti bakuuma batembeeyi abasirikale tebeetagisa bavenjala abasirikale kasaba natandika ekiwomereza ekyo kizaala enkenku Obubbi kasa yajja amagye mu barracks n'agayiwa ku malodi bloka n'agayiwa mu town wano mu wino waito kyayita so kati olwaliwo gavumenti erina ebintu byerina okukoppa ku gavumenti endala ezaavaawo erime kugwa mu butego buli obwaliwo so olwaleero tubadde twagala okumaliza ekyolanya mukama amuwumuze mirembe amiina naye nga Oulanyah zino sente zonna si yabitaddewo bano bafulumya sente naye ng'ate ezisinga obungi balidde ndye kyakuyiga gavumenti erina okukola enteekateeka pulezidenti Museveni alina okumanya olwaleero nze kankubuli abakulembeze olwaleero aboonoonye ensi zaabwe nagambako ekya Putin neŋŋamba nti olwaleero Putin ayinza okuba nga yenkomero ya rasa okusasika n'okuggwamu amaanyi amawanga gafiriga agaagala okufaanagana nga rasa ekyo kati nakyo katukyogereko gemayitirivu negwana gamweri Libya ogiraba omuganda agamba nti wekanikiranga obusawo obukola ki obukamulakwete nze nabagamba abantu nti ati omuntu omusajja afulumiza tanka kilomita 40 mugamba nti abangereza Abamerika France eyo gurupu ya tanks egomuka ne tanka ezo bazivaako dda andi tanka kintu kibayita andi tanka bo baddira emundu zino ne baziteeka mu mukono era omuntu nga nze nkutte emundu yange self-loading G3 nga mpya bulungi tosobola kuŋŋamba nti oba tuli babiri nogamba nti ate tugenda kutya kuyita mu njovu oba mu mpologoma nga nina self-loading ogibwatulirawo ate kati kiki kiba kintiisa kati andi tanka bazizza mu mukono bakafaya eno yeyakolanga obubi bakyusa bakafaya ne bagijja wano bakafaya egenda ebasitingira mu bbanga ate ekitundu kiwanvu nga onono aginasudde nga temulinaanye eri automatic kati omuntu akwata bukwasa emundu ya mu ngalo eriko GPS tanka buli weeri namanya nti eri ango wano n'agita wano wali neeweta bweti negenda nekuba kati ekyo abazungu bakikola dda kati takyagala nga na tanka mudiri mugwa tanka zino emmotoka bakola emmotoka ezibayamba okubavaana okumuvinga okungera muki buli musirikale asobola okukuba tanka buli musirikale asobola okukuba tanka naffe wano tanka twazifukamizaako wano kukatonga wano ne tuzifukamizaako nga tuzikubira ku bifunvu waggulu twazikubira ku bifunvu waggulu awali ebifunvu nga omanyi tejja kukyuka oli ku kifunvu waggulu ate ebbala ekuba eri wala kati awo omusirikale ali waggulu nga olina kasuka bukasuka tanka kati twali tuzitegedde ku bifunvu awali ebifunvu nga olindira episi wozirindira oba tanka wogirindira ejjaga kasa tumanya nti waliwo ebinyanyi oba ejja kuzanyirawo kati ffe twebakanga ku bifunvu waggulu awali bifunvu waggulu yo tanka ejjanga gwoli eri wansi okiraba kati ate nga tejja kukuba webase ku kifunvu kati we twazirindiranga tanka kati babazungu eyo system yebiggala nga tanina bitanka ebyo tekyaliwo kati olwaleero Russia egenda kusasikanga Libya egenda kusasikanga Syria egenda kusasikanga Yemen kati wano ensi ezigenda okusasika nyingi nnyo Cameroon ogiraba nayo ensi yali yamanyi egenda kusasika kati abakulembeze olunaku lwaleero balina okuwa
ekyo balina ekyokulabirako kiwanvu nnyo bitulina okukola ababaka ba parliament balina okuteeseza eggwanga ekisooka bwe bukulembeze okulonda obukulembeze obutalinga buno ogamba juzi baali balonda sipiika bave ku kaada kukozesa kaada gavumenti ekozesa bakaadazi buli kimu kaada tugenda kubaka kulonda sipiika wabaka parliament ng'ate kaada wa kibiina kya NRM. It doesn't add up. Si sipiika wa parliament balonda kaada w'ekibiina kya NRM kubanga kati bateekewo enkola ey'okulonda okutaliimu kubbira. President Museveni eggwanga ajja kubanga agenda okufa ng'alikoledde ekintu ekirungi ekiramu ennyo. Gwe ne boonooleka ebimundu ebyenkana ki bajja bikubira mu lunaku lumu nga bwe bakubye byalasa. Ne boonookola ebyokulwanyisa ebyenkana ki bajja bikubira kati ebya Libya byakola ki Gaddafi yatuwanga byasaanawo byakola mulimu ki byamutaasa ki kati eggwanga olina kuteekateeka ggwanga kulikolera amateeka amalungi ng'ovira ddala kulonda. Pulezidenti bw'avaako avaako atya, sipiika bw'avaako avaako atya, vice singa afa ne pulezidenti nafa kisobola okubeerawo ne bafiira mu nnyonyi. Eggwanga lisigala lityani? N'oyita mu bantu nga ayogera omuntu mukulu ayogera ataddeko juzi abasajja baali wali emasanafu ne batomera kuliko tiimu muwoozi ne bakayanira sente wa broker ne batomera ne gate tiimu muwoozi yajja kakati eggwanga okiwulire si kibi muwoozi kujja niryagala kuteekateeka enteekateeka president n'aleka enteekateeka ennungi mu ggwanga si Oulanyah yokka eggwanga nga kugamba siri bino okwekaniikirira ensi erika Katonda engeri nga we yagitonda ye Katonda atonda n'alaba ensi kati abakulembeze nga gurupu z'abaputin tebakyetaagisa mu nsi. Okay, nga tonagenda yimba Putin ndabye wano Ukraine kolayo ka summary tuwunzike kuga mfeefeese kwa amaaso gatandise okunsiiba amaaso gakusuula n'obuti. I don't know what is happening. Okay, buli omu n'engeri ye Katonda engeri ya mutonda kansweta mumpadde butwabo okumuzinda n'obutwa gye buli mbuulya Ukraine mbuulya Russia kale buli mala kutukako buuli neffe tuli mu kisiibo tetulina kasita embeera yafa ey'okumansa tennatuukawo anthrax. Okay, tumalize wumba ku programu yaffe y'olunaku olwaleero naddala ku Oulanyah ekituufu kyo tugamba tuyigemu ku neeyisa tuyigemu okukola ebintu ewaffe gye batuzaala nga tweteekateekera olunaku olw'enkya. Ekintu kye tulina bannayuganda tetulinamu akagambo akalowooza nti there is tomorrow. If there is no tomorrow then tuba na ndowooza ya enkya tunaaba ntya. So it's quite very important okugira ngo tukyalina endowooza eyo ekika ekyo. So kati olwaleero ekyetaagisa mu ggwanga abantu bonna nze mbagamba kimu abantu bonna kwe kutegeera okusobola okuddayo mu kitabo kya Bayibuli oba ne mu Kurani mu ekiro oba naki naye ekitabo kya Bayibuli ekigamba buli ekizaalibwa omukazi kiwangaala ebbanga ttono kifa kibula akome. Tuyenza mejja Kibirango ku statement yo government ne kizalibwa omukazi kibana naku ntono nnyo akifa kibulanga ne President Museveni mutaddemu naye ajja kubula yazalibwa mukazi ye yagamba mu kiwezi kati waba mu kiwezi kati tunalaba kale akomata 10 na mpira mbere bulungi mwedava.